abakulembeze b'ekibiina kya National Empowerment and Economic Dialogue NEED Party ekikulembera Joseph Kabuleta bavudde ne bakolokota gavumenti nga bagamba nti yeesuuliddeyo nnyo gwa naggamba ku nsonga ezikwata ku Bannayuganda bano okuvayo kiridde Minisitule y'ebyensimbi okuvayo netegeeza nga bwe talina nsimbi zegenda ku akakiiko ka byakulonda okutegeka okulonda kw'abassentebe b'ebyalo nga kano kavayo ne kasaba obuwumbi bw'ensimbi 6. Kubanga osobola okulemerera okulonda LC tujjukira 2022 twalina obukiiko bw'abakyala nga bulina okulondebwa baali beetaaga obuwumbi 20 sente ezo zaabula naye tulaba buli kaseera bagenda ne supplementary budget in parliament ziri mu trillion naye billion 2 zaabula okulondesa obukiiko bw'abakyala n'olwayo tebuliiwo kati ne LC teziriiwo onaavaamu tugenda kuwulira nga n'okulonda kwa president tekuliiwo naye by elections we zibaawo amangu n'embiro badduka ne bajuza ebifo ebyo kubanga bye basinga okufunamu ennyo obutereevu. Tulowooza na zino ssente gye ziri naye oba olyawo obwagazi bw'okuteekawo okulonda bwe butaliiwo. Kwa byalo kasooka kusaba obuwumbi 20 okutegeka okulonda kw'abakyala kyokka nazo akakiiko tekazifuna. Aba NEED Party kati bagamba nti bwe kuba bwe gutyo gavumenti erina nsimbi n'enteekateeka zaayo gamba nga ez'emyoga ne PDM oba Parish Development Model ziyimirizibwe kubanga bassentebe b'ebyalo abaliko kati ekisanja kyabwe kyaggwaako dda songa be babadde bayina okulondoola enteekateeka eno. Beeyo etubuulire eteekawo ne kkomo ku ddi ensonga endo egenda okukoma ddi lwe bagenda okuteekawo okulonda kubanga tetulowooza titugenda kutambulira mu nkola y'ekivandulo ebbanga lyonna. Twagala bave bunnambiro batubuulire ddi okulonda lugenda okukolebwa. Olw'ensonga programu za gavumenti omuli nga Parish Development Model omuli emyoga n'ebirala tulaba nti LC parishes ze zibikolako n'aba LC ku bukiiko kwebali kati bwe nga tebaliiwo ani agenda okubeera kalabalaba w'enkola za gavumenti. N'olw'ensonga kitegeeza nti n'enkola za gavumenti okuva n'olwaleero ziyimirizibwe bunnambiro kubanga tewali bagenda kwera bakalabalaba kuzo mu mateeka. Era balaze okutyanga emisango bwe gigenda okweyongera ennyo naddala ku byalo nti kubanga bassentebe b'ebyalo babadde bakola kinene okutuuza kkooti z'ebyalo ne babeerako ensonga ze bagonjoola nga kati tebakyalina buyinza kuzituuza. Bano era baagala ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda naye alekulire kubanga omulimu gumulemye nga bagamba nti kyannaku ne pulezidenti okutuuka okuwandiika ebbaluwa n'amulabula kyokka era akalulu akabadde mwoyamu ne kabeeramu emivuyo egitagambika ekitegeeza nti omulimu gumulemeredde. Ani agenda okuba nga yatuukirwako. LC zituyamba naddala abaana banoonya endagamuntu bajjuza ku biwandiiko ebyo era bakikusaba. Abagenda mu kkooti okweyimirirwa babasaba ebbaluwa za LC. Ekyo nno kitegeeza nti okuva n'olwaleero tugenda kulaba abantu bangi abavundira makomera kubanga tebalina biwandiiko biri mu mateeka ebyo basaba okubeeyimirira. Ekyo nno kizibu ky'amaanyi bwe kiba luli kibaddewo ng'ate weebali kati ate tebaliiwo naye ate kkooti tegenda kuyimiriza nkola zaayo oba kitegeeza nti kkooti egenda kusannyalala era emirimu gyayo tegigenda kutambula. Bumpimpi kana akatyabaga k'amaanyi naye mu nkola y'ekivandulo gye tulina eya NRM twamalako emyaka 17 nga teziriiwo naye nga bakola. Era kyentegeddeko minisita agambye nti Attorney General agenda kuvaayo n'ekiwandiiko ekibongeza obuyinza naye ekyo Secretary General ajja kitubunyonyera bulungi mu lulimi lw'amateeka tutegeere kye kitegeeza oba anaaba tawambye. Tulina endowooza nti NRM etidde okulonda kubanga tumanyi bulungi nnyo nti LCs abaliwo olwaleero abasinga ba NRM naye ebyobufuzi bikyuse mu bbanga eryo ddene. Tulina endowooza nti batidde okuteekawo okulonda bintu biyinza okuba ekyusiza. Lwaki tebasobola kufuna ssente ebintu byo ne bibaawo